abo obanga obadde ogenda maaso n'okubanga owakana mukwano gwange akyo ekiseera ogenda obalage ku Ssebagulanyi obagenda maaso n'okuba nti obalaga ku Kyagulanyi obanga obadde omanyi Bobi Wine kati balage ku Kyagulanyi aye embeera negenze maaso n'okuba nti ebuutikira ennaku z'omwezi nga 8 omwezi ogwa Agusto omwaka 2024 abangi no badde bagamba nti bo bali mu independence side emu nga n'omukulu His Excellency Bobi Wine agenda maaso n'okuba nti yafuna independence wabula nga independence ye yagenze maaso n'okuba nga agifuna mu bintu ebikwatagana n'ebyobuyivu mu boofu obumu oba obulala oluvannyuma His Excellency Bobi Wine ogenda maaso n'okuba nga atikkirwa alina obubaka obubadde obuwanvuyirivu bwagenze maaso n'okuba nga akuuta n'ateeka wansi ku lupapula bwegenze maaso n'okuba nga nfunako omukwano gwange era bwengenda kuba nga nkutemeratemeramu speed tugende maaso n'okuba nga tuyitaayitamuko wano nawaali. In August 2016, after much procrastination, I attended my first lecture in law school at the International University of East Africa. 7 years later, I have graduated with a Bachelor of Laws degree from Cavendish University. Nti omwaka gwali gwa 2016 nali ngenze maaso n'okuba nga maze akabanga nga neebuzaabuza wano nawali nga ngamba ndi kiryajjo wabula we nagenda maaso n'okuba nga ndowooza nti ndi kiryajjo amazima abagenda maaso n'okuba nga bakimutika nagenda maaso n'okuba nga nnyingira era n'entandika olusoma lwange olwatandikira ddala olukwatagana n'emisomo egy'amateeka wali kujoyinza okuyita International University of East Africa. Emyaka 7 egigenze maaso n'okuba nga giyitawo ngenze maaso n'okuba nga ntikkirwa ne digiri nnambirira ekwatagana n'ebyamateeka okuva ku ssettendekero wamanyiddwa nga Cavendish. I couldn't have made it without the assistance and encouragement from my friends and family, and there is no better time to salute them than now. Bobi Wine agamba nti nno abadde tasobola by the way ekifaananyi kyogenda maaso n'okuba nga olengera wewe Bobi Wine wagenda maaso n'okuba nga ayingirira ssettendekero eyo gyengenze maaso n'okuba nga nsinyako emanyiddwa nga eya International University of East Africa. Ebiseera ebyo omwana mulezi ono yali akyali mulaasi nnyo nnyini ddala nga bwogenda maaso n'okuba nga omulaba era nga eryanyi lyali waggulu nnyo. Ebiseera ebyo musobola okuba nga bimu bijjukira ebyabutyampa n'ebirala ebyagenda maaso okuba nga bibaawo akaseera ako wabula njagala okutegeeza nga bwogenda maaso okuba nga olaba ate mu kifaananyi kyengenze maaso okuba nga nkuteerawo omukulu bwaze ekyambalo kye kyabadde customized mu mbeera emu oba endala abo banga ogenze maaso n'okuba nga otunuulira ku mukono ogwo akubaddeko ekigamba nti president okitegeera amwana mulenzi ono yagenze maaso n'okuba nga ajjanga n'ebyambalo byonna muganda wange byagenze maaso n'okuba nga biteekebwako embeera nga ndala nnyo amubamu ku Bobi Wine bagenze maaso n'okuba nga yeebaza agambye nti Dear Kyagulanyi S, we discussed this idea of going to law school as far back as 20 years ago. While still at the MDD department at Makerere, you continued to encourage me through word and action. Even when I dragged my feet for a few years, you led by example and did it. Today I have also did it. Wano no Bobi Wine abadde agenda maaso n'okuba nga yeebaza omukulu Silver Kyagulanyi amumujjukira bulungi omukulu oyo abadde mu music wabula nga musajja munnamateeka agwanidde ddala n'agenda maaso n'okuba nga amwebaza nti emyaka 2 emabega bagenda maaso okuba nga nno bakyogerako ensonga y'okubeera nti mwana mulezi His Excellency Bobi Wine agenda maaso n'okuba nti nno olugendo olwo olukwatagana n'ebyamateeka mubamu His Excellency Bobi Wine bagenze maaso n'okuba nga yeebaza amwe mubadde Don Sheriff anagenda maaso n'okuba nga yeebaza Secretary General w'ekibiina kino National Unity Platform omukulu David Lewis Robongoya amubuufu omu oba bulala olwo nagenze maaso n'okuba nga mugamba from the first constitutional law lecture that you conducted in first year 2016 at the IUEA. I knew that you would be a comrade. It was your idea to transfer from IUEA, which at this time was not fully accredited to teach law, to Cavendish University. Bobi Wine agamba nti nno omukulu ono yagenda maaso n'okuba nga amuwa lecture yasookera ddala ekwatagana ku constitutional law mu buufu obwo ate era yagenda maaso n'okuba nga amuwa advice okuba obanga agenda maaso n'okuba nti nno
amuwa amagezi namugamba nti agende maaso n'okubanga ava ku yunivasite ye ya IUEA agende maaso n'okubanga adda ku Cavendish University kubanga amagizima amatuufu agaliwo University Bobi Wine mwe yali agenze maaso okubanga asookera teyali accredited bulungi oba yali teyina bisaanizo bimaliriza kubanga emukkiriza okubanga agende maaso okubanga asomerayo amateeka sayidi eyo so Bobi Wine agenze maaso okubanga yeebaza David Lewis Lobongoya olw'ensonga gy'agenda maaso okubanga nno amubudaabuda n'agenda maaso okubanga amuwa obubaka obwagenda maaso okubanga bugatako n'okubanga bumuyamba bufu omu oba bulala nga bw'ogenze maaso okuba nti n'owulira sayidi awo nga nno akyagenda maaso olw'okubanga annyonnyola ku bamu ku bantu abagenze maaso olw'okubanga bamuyamba kano kabadde nga kakodyo n'okuba nti amuteeka ku ndeboolebo wali ebbali ye mukyala amanyiddwa nga Babi Etungo Kyagulanyi ono nga ye mukyala we agamba nti I'm sure I wouldn't complete this course without you sometimes inconveniencing a push. So many times I felt like giving up, but you would never allow me to leave the mission incomplete. Only you know how many times I come close to giving up. Thank you for always keeping me encouraged and nourished. Now I know that with your encouragement, nothing is so hard to achieve. I thank you, love. Apo bwana gamba nti ebiseera bingi nnyo byenatuuka nga maaso n'okuba nti njagala okubanga ekintu nkivwako wabula wadde wagenda nga maaso n'okubanga onsumbuwa n'okubanga onnyigiriza n'onkasuka n'oŋŋamba nti nogenda maaso okubanga ekintu ngenda maaso n'okubanga nkikola nesse kukola yenna mukwano gwange amazima gali nti no Babi Etungo Kyagulanyi engeri gy'ogenze maaso n'okubanga ombudaabudanga enkya n'eggulo tewaliwo kintu ddala kigenda maaso nakubanga kizibu kyakubanga otuukako olw'ensonga ogenze maaso n'okubanga ombudaabuda nessekwebudaabuda yenna gwe mbadde nga neetaaga wano nawali mukadeke kamu His Excellency Bobi Wine agenze maaso n'okubanga agamba nti let me also appreciate the ghetto people who always challenge me to challenge them over the past 2 decades. You guys have kept me on tenterhooks to be the best of myself and give my best energy to everything I do because I know that by doing things right I'm inspiring millions of others. And yes, let today inspire you to know that you are never too late to pursue your dreams and achieve them. Wabwena ona abadde agenda maaso n'okubanga ayogera ku ba foot soldier, si ba foot soldier by the way. Abadde ayogera ku abo abamulumba, abantu ayo ab'omugeta abamuteeka ku kalya enkya n'eggulu n'abagenda maaso n'okubanga bamusoomooza enkya n'eggulu ne bagamba nti tasobola kubanga akituukiriza wano nawali abagambye nti amazima emyaka 20 agayise gonna bagenze maaso n'okubanga bamuteeka ku kajjojijjoji wano nawali bagenda maaso n'okubanga bamunyiganyiga okukakananga naye agenze maaso n'okubanga alwana nesse kulwana yenna ogenda maaso n'okubanga abalaga nti naye si wa bulijjo era ensonga n'agenda maaso okubanga azikwasaganya wano nawali okukakananga byonna bigenze maaso n'okubanga bitambula bulungi mu mbeera emu oba endala. Above all, I thank God who has always seen me through every challenge, every hurdle. God is great. Nagamba nti waggulu wa byonna agenda maaso okubanga yeebaza Dunda Katonda amuyambye wabula omu ku bagenze maaso n'okubanga beetika olunaku lwa Bobi Wine ye mukulu Honorable Balaam minisita oyo Balaam mumujjukira Ssaabavvulu Balaam olunaku lwaleero wazze ku mukolo guno agenze maaso n'okubanga omulaba mu kyambalawo ng'agenze maaso n'okubanga anekaanekana agambye nti I understand my brother Bobi Wine is one of the graduates. Allow me in a special way to congratulate Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu amuwufu ofaananako bwe buti agenze maaso n'okubanga amuyozaayoza wabula ojja kujjukira nti bano baawukanya endowooza mu by'obufuzi nga ne gye buvuddeko omukulu Balaam yagenda maaso n'okubanga agamba Bobi Wine ne banne bagende maaso n'okubanga baleeta lisiti y'abaana abagende maaso n'okubanga abasibwa agende maaso n'okubanga abikolako n'agamba nti kale oba temubikwasa Kyagulanyi mubikwasa nze Balaam abaana abaasibwa ndigenda maaso n'okubanga mbajjayo mbufu ofaananako bwe butyo kale olunaku bwetyo we lutambudde. Congratulations Bobi Wine abasiddiyo omusonsi zirinya. Thank you.